tekirina buzibu bwe kibanga bwe tukkiriziganyizza nti n'olunaku olwokutaano tubeere nga tuyina kyetugenda okubanga tulugabanamuuko. Mikwano gyange njagala kuba nti mbalamusaako n'obabuuzaako olweyo yonna gye musinzira okubanga bannange mutugoberera. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale nnyo okukkiriza tusobole okugenda mu maaso n'okubanga tutambula ffenna mu nsonga ennene. Nsonga si kirala, kino tetuli mu nsonga ya kuteekateeka lumbe lwa mugenzi. Eno si dduwa ya kitaffe nedda, tuli ku nsonga za ggwanga, ensonga za kununula nsi yaffe Uganda. Gwe mulamu omukulu okugenda maaso n'okubanga gutugatta, gwe mulamu ogutuleetera okubanga tuyimiriza ku bye tukola. Bibeera bingi, abamu ne mutuuka n'okuba nti osigadde okola naye ng'ate era ogoberera. Ekyo nno kye bayita omwoyo gw'eggwanga, ekyo kye bayita omwoyo gwa people power. Gwe mwoyo gwe mutwagala ogenda mu maaso n'okubanga tukola byonna bye tusaanidde okubanga tukola. Bye tusaanidde okukola si birala wabula nteekateeka namutayiika ezitwala abasajja. Bino tetujja kubanga twekwekerera muntu yenna. Tewali kulimba, tewali kwebuzaabuza, tewali kuyita manju. Tugezaako okubalaga tulina kuyita mu mulyango, era tugezaako okubalaga nti bassebo twagala kye bayita bukulembeze bwa nsi Uganda. Not because tubwagala olw'okuba tweyagaliza, bino si bya nange nfugeko, bino si naffe tubeereko mu kintu nedda, wabula tugamba twagala obukulembeze bw'eggwanga tubulamuza kubanga obuliko tubuzudde nga si bukulembeze bw'Abannayuganda. Obuliko si bukulembeze bw'abantu bannansi abawa omusolo, obukulembeze obuliko si bw'Abannayuganda abatakabana okuba ne Uganda eri. Lwakiri bajjajjaffe gye bayinako ebirooto nti Uganda yandibadde nga efaanana bweti, Uganda yandibadde nga etambula bweti. Abaana be tulizaala bakalule bayina okwenyumiriza mu Uganda ng'eri bweti. Bazzukulu baffe abaana b'abakalule balina okubeera mu mbeera efaananako bweti. So tulowooza ekirooto ky'abajjajjaffe bano abasajja baamala dde okubanga bakiryakula nti oboolyawo kye baayagala Uganda ebeere nga bweti efaanana, tugamba nti baakikyusa dda. Nakugamba omulundi ogwayita nti buvunaanyizibwa bwange okulaba nga ekiraamo kyaba kitaffe ng'ekiraamo kibeeranga bwe kiri. Tetusobola kukyusa kiraamo. Njagala ongoberere nti buvunaanyizibwa bwo nange okulaba ng'ekiraamo ky'abakadde baffe kiteekeddwa okuba nga kitambula nga bwe baakibaga. Saagala obule. Nakugamba ebya people power bwe bityo. Sometimes tutambula bwetu, sometimes tutambula tuti. Njagala obeere ng'ongoberera bulungi. Omusadde yenna akola ekiraamo era bw'atyo n'akakasa n'agamba nti musisika awonawo mutabani wange gwe njagala ab'omusika. Senga ekiraamo ekyo waliwo yenna ajja n'asooka n'akisibira pembeeni ye n'ayisaawo ebibye. Lwe tutegedde nti nedda ekiraamo kya jjajjaffe kya kitaffe kyali kigamba bwe kiti, tuyina okukaka okulaba nga odda ku kiraamo jjajjaffe kyagamba. N'olwekyo gwe mulimu gwe tuliko olwaleero nti bakitaffe ne bajjajjaffe ekiraamo kyabwe ku nsi Uganda baali balina bwe balowooza Uganda bw'erina okufaanana. Kyekiraamo kye twagala okubanga naffe tukakasa nga kiteekebwa mu nkola. Kyekiraamo kye twagala okulaba nga Uganda kwetambulira, Uganda edde ku ntikko nga ye baagitulambikira. Nti obuvunaanyizibwa tebugenda kukoma mu kye bayita kwogera bwogezi nti abasajja batufuze bubi. Ekyo wa Paulo Kawanga Ssemwogerere bakyogedde okuva myaka egy'ekyenda. Abasajja batufuze bubi. Bannasantege Ssebaggala ne babyogera. Mwami Besigye abyogedde okuva 2001. Aba Nobert Mao bazze babyogera. Kitegeeza ki? Buli mugigi ogujja ensangi zino gugamba abasajja batufuze bubi, abasajja batufuze bubi. Naye twagadde tubeere omulembe ogw'enkyukakyuka, omulembe omwawufu ogugenda okubanga guzingulula olutambi, luleme kuba gwakwogera bwogezi na kutendereza abasajja nga babbe Uganda. Tetwagala tufuuke mulembe ogw'okutendereza abasajja banyaguludde Uganda batufuze bubi. Twagala omulembe gwa action. Tugenda mu mulembe guno gutuyita ogwawaaka nti ekyo ekyogeddwa bakulu baffe bajjajjaffe bakitaffe ebbanga lyonna ffe twagala tulage nti lwakiri yeffe kati abalina amaanyi agasobola okuba nti gakyusa ebyo byonna. Naye ebyo bisoboka bitya nga nze naawe tusoma ku peegi y'emu? Bisoboka bitya nga nze naawe abakitegedde tulafuubanya okulaba nga Munnayuganda ali ku ground naye ng'abitegeera nga ffe nkakasa
ekirooto ekyo kye tugenda mu maaso n'okubanga tulina one day one time will be actualized, kijja kutuukirira, kijja kusoboka, naye ekyo kijja kuva mu kwekkiririzaamu. Okwekkiririzaamu kwe twogerako bannange kuleme kuba kwa mutima, nekkiririzaamu kye twagala tujja kifuna nedda action. Ekyo nakibagamba, ekyokulabirako kyofuna okukakasa kye bayita okwekkiririzaamu, be basajja abateekawo omugongo, be basajja abasobola okubanga bakikola n'agamba ekijja kijje naye ku lw'obulungi bw'eggwanga tugenda kwogera. Ekyo ne tukkiriza nti yadde tuli mu mbeera enzibu, tuli mu mbeera nga bambega babatadde buli wamu, tuli mu mbeera ey'okutiisibwatiisibwa ne ku mirimu gye tukolera, naye tugamba okutiisibwatiisibwa okwo kaba kabonero ka bunafu. Nze okukkiriza okutiisibwatiisibwa olw'omulimu kubanga gumpa akamere fayini, nina okubanga ngwebaza, naye ate waliwo ekinene ekisinga omulimu ogwo, nti omulimu gwendiko nga waliwo bannayuganda bannange emitwalo 40 basula njala, bannayuganda bannange emitwalo 10 basula njala, nasomako omulimu ngulina fayini, naye ate mikwano gyange betwasoma bali emitwalo nga3 tebalina mulimu. Kiba kigasa ki? Therefore kitegeeza nti gw'omu abasobodde okubanga otegedde ensonga obukulu bwayo, vaayo oyogere, vaayo otegeeze eggwanga, vaayo okyomere bannakyemalira, obagambe nti puliizi ekimala kimala, twetaaga nkyukakyuka mu Uganda. Okuggyako mukwano gwange atabadde mu nsi Uganda, oba gwali wabweru w'eggwanga nga obadde togoberera Uganda bwefaanana, naye tosobola kubeera mu nsi Uganda n'okkiriza okulaba akwegamba obulyako obubbi obulabbayo obugenda mu maaso olunaku olwaleero, n'okkiriza obeere ng'otunulako bitunule n'otoyogera. Tosobola kubanga oli wabweru w'eggwanga gy'owangaalidde emyaka nga mikwano gyaffe mmwe abamu, naye ng'empapula ozisoma, emboozi ezifa e Kampala ng'oziwulira, n'osigala kyekimu nga Uganda bannaffe mmwe abamu wava e Kampala mu 2005, naye nga kumpi waleka Uganda n'okaabako twakaabanga nakati amaziga ge waleka tukaaba owulira nga bannayuganda ge bakyakaaba. Toyinza kusigala kyekimu okuggyako ng'ofuddeyo nekkirizo kubanga weegatta ku mugendo ogwo ogugenda okuleeta enkyukakyuka mu nsi yaffe Uganda. Bannange njagala okukiddamu nga bwe nakyogerako omulundi ogwayita, tewakyali kipya. Bano abasajja kati obubi mu bo businga obulungi mu bo. Tuddeyooko mu biseera byaffe ebya primary gye nasomera nze naawe, twagendangako mu zi debate newankubadde nga zaaba childish, naye ate zaalimu kwegamba omuzinzi ku myaka gyaffe, ne bakugamba kino is more asimanya has more harm than good. Byalinga bwe bityo. Kayitwebuza nti bw'otunuulira obukulembezi bw'abasajja bano bamafiya, obulungi obubavaamu n'obubi obubavaamu ki ekisinga? Twagala okubanga tubeera feya. Tuyinza okubanga kati kuba tulaba ku Lujjuliro TV kummwe nga kuliko n'aba NRM, naye njagala osooke wajjamu guli omutima ogugamba nti okolera mwami Museveni, osembeze omutima gwo n'omutwe nga guli soba. Njagala omutwe gwo guteeke mu mbeera eri soba. Kati kino kyeddire mu ggwe mwennyini mu mutima gwo nga nkubuuzizza nti bw'otunuulira obukulembeze bwa Nakyemalira Museveni, olaba nga kati buvaamu birungi okusinga ebibi oba buvaamu bibi okusinga ebirungi? Ansa ogirina. Ansa bw'obanga ogirina kati beera mwenkanya eri Uganda, beera mwenkanya eri abaana baffe, eri abazzukulu baffe abagenda okujja oluvannyuma lwaffe. Bwe kibanga bayinawo akalungi, kayinza okuba maybe kaliwo emyaka egyayita. Olunaku olwaleero njagala tukkiriziganye nti oke waliwo bitulaba bakola, naye mu bye bakola ebibi bisinga ebirungi mu bye bakola, naye ne baagala okukapitolayizingira ku katonotono ak'okutulimba obulimbi nako, bakolage nti nno Uganda basobodde okubanga bagitambuza. Twagala okugamba nti nedda, ekyo tugamba nti nedda. Saagala gw'otandike kulangira mukazi gwe wawasa ogambe nti no kubanga olw'okuba omugulira emmere, omugulira olugoye, omugulira buli kimu, n'olwekyo w'oyagalira wojja n'omukuba kibooko. Essaawa etuuka omukazi n'agamba nti sigaana, byonna omwami abinkoledde, tuli mu kikomera, amaka malungi, naye sijja kusobola miggo. Tobalabye abakyala abadduka obufumbo n'otuuka okwebuuza nti ono baamuzaalawo omusiru, oyinza otya okuleka amaka aganyirira bwe gatyo? Oyinza otya okuleka? Olina mu kikomera, buli kimu kikusanga omwo, olina n'omusirikale akuuma waka, amazzi gali omwo, buli kimu. Lwaki odduka amaka mwana wange guma? Omukazi n'agamba nti bannange byonna mbirabye matiribo, nambadde mbyagala, naye mundeke ŋŋende.
njagala tufaananeko ng'omukyala anoba naye ng'ava mu maka gwe g'otunuulira ng'amatiribona naye olw'okuba nti gw'ogalabira kungulu ye yamanye ekiri munda n'asalawo n'anoba naffe bwe tugamba nti weewaawo osobola okubaako by'otunuulira ebirimbalimba naye ebyo birimba kifaananyi kino ekyokungulu eky'amaaso bw'otuuka munda mu bukulembeze bw'abasajja jjojja okusanga namujinga tetumutunuulira lunaku lwa leero naye tumutunuulira nga kati afuuse olumbe olugenda okuba nga lukwata n'abaana baffe emyaka egyejja tetusobola kukkiriza kusikira bukulembeze nga bumaze okuba nga butulambikidde Uganda okuba nga ggwangafu tetusobola nti twagala obukulembeze obulimu ensa with sanity nti abakulembeze abasobola okuba nga balaba ekibi bo bennyini ne beenenya ne bagamba no watugende maaso n'okubanga lutereeza nina ekiwandiiko kinabadde nziramu okubanga nsomako awo n'okwongera okubanga neekenneenya ng'ekimu ku bubonero obwoleka nti batulimbalimba mwami Museveni n'akulaga nti ssebe alwana nnyo okulwanyisa obuli bw'enguzi naye nga wallahi bigambo bugambo kuogira ku bwogezi kugamba bakakosanga ka PR nti a public relations tugezeeko okulaga bannayuganda nti tetutudde tulina kye tukola naye jasi tugezeeko okubalaga nti twagala tulabikenga abalina kye bakola naye ng'abanyazi babamanyi ne bwino waali alaga nti babbi naye nga wallahi tebakuba ku nsoloboto oyabbye ebirabika ne bakulaga nti bamuwaabidde mu mbuga basobola omutwala naye era gye kiwunzikira era nga bagamba nti puliisi genda okavule byokavudde kasita abantu tubalaze nti gavumenti yaffe buli omwe mukwatako ne bakutwala mu mbuga naye nga tebabonerezeddwa naye mbadde nkugamba nina akantu ke mbadde ntunulakaawo naye ngamba ti ensi eno nga nzibu nga twayogera ku bintu bino ebyobulyake mu Uganda nga twagezaako okujja information eno lwaki byo tebyavayo genda maaso n'okuba kugamba byanjezibwa bino byafulumira ne mawulire gaffe wano naye nga ffe twabyogerako emyaka ndowooza okuva yalinga 2017 awo nga alipoota zizza okulaga obulyako obubbi obuli mu babedde ba gavumenti ya mwami Museveni naye olw'okuba nti Mungu yabawa tebalina nsonyi nti bafuna akabondo kaabwe kali kaba kabinja n'amanya nti nasomako ne ekerapidi ludda wanti entalenti ekindi oyo n'amuwa wamutadde bw'amuteekawo rapidi ne bw'anaakola ezambi erifaanana litya tebagenda kubanga bakuba ku nsoloboto rapidi lwaki oyo kyali waffe twasoma ffenna twabonga ffenna ez'egindi twazibba ffenna kati omutandikako otya okumugamba nti n'olwekyo wano okoze ensobi omutandikako otya okumugamba nti oba olya waliwo ensobi ezikoleddwa ezeetaaga okubanga zirongoosebwa n'olwekyo tulina okuzimba Uganda nga Uganda gye tuzimba tugimanyi tugenda kugyenyumiririzaamu nze naawe tuzimbe Uganda ng'abaana baffe nabo bagenda kugyenyumiririzaamu abazzukulu nga bagenda kubanga bagyenyumiririzaamu nti twala ebyokulabirako ebyabakitaffe nga beekoledde bajjajjaffe nga basobodde okubanga beekolera bino bye beekoledde na byonna basobodde okubanga bateeka mu nsi eno Uganda ojja kusanga nga mwana wange ifoti ey'abakulembeze bakuno ng'ebadde ntono nnyo wabulanga kubadde kwagamba kulafuubana kwabwe ate okunene ennyo ne weesanga nti omuntu atatuuyanye afuna kinene ono atuuyanye n'afuna kajiiko gwe tokyewuunya atatuuyanye n'atwala bakuli atuuyanye n'atwala akajiiko ate ono atuuyanye atwala akajiiko nga gwe bayitiddeko okulaba nga atatuuyanye ye atwala ate kye bayita ebbakuli ennamba mbadde nkyagweza okulaga ekiwandiika amawulire gano gaafulumizibwa bino mbibawa ku lwa bulungi bwa nsi yaffe ne Uganda tugezeeko kubanga tugabana ku mawulire gonna alipoota zonna nga bwe zijja kikuyamba nnyo okutegeera nti bannange twafa dda n'ebyo byaliwo ebimu bibeera eyo munda ne bitategeerwa na kutegeerwa bwe biba bitegeerekeseeko nti waliwo obulyako obuzze ABCD n'ototegeera biggweredde luddawa naye mbadde nkulaga ekiwandiiko kyalaga nti omusajja omu bamuyita mwami Godfrey Mutabazi ono nno yakulemberako ekitongole kibayita Uganda Communications Commission kati UCC kyekitongole ekivunaanyizibwa ku biweerezebwa ku mpewo zonna mu nsi yattu eno Uganda nti ngezaako okulaga nti ebitongole bingi naye olw'okuba nti wabulwawo kye bayita obulondoozi
buli wabulawo kye bayita obulondoozi ojja kwesanga nti buli kimu kitagala buli omu nabbanga bw'ayagala. Mwami Museveni yavaayo kugamba n'atulaga nti atukulembeddemu. Omwaka ogwayita n'atondawo kye byayita anti-corruption unity. Omukyala Nakalema agikulembere atuyambeko kubanga akwata ku balabba ye. Twagala okumwebaza nti kituufu alina baakutteko naye tulowooza be bamanyi abatannakwatibwa be bangi. Nti otuuka okwewola ku bigambo bya mwami Tamale mirundi n'akugamba nti bano baakwata banyampi bw'atyo bwabyogera mirundi nga kitegeeza nti bano baalinganga abaakwatibwa okufiiririra bali bakabeza abaatwala ekinene. Nti omwaka guno bwe gwatandika Mwami Museveni n'asalawo n'agamba nti kagende mu lukumbo olufaanana okubanga lunene naye nga byonna akulaga nti abiruubiriddemu ki kulwanyisa bulyake kulwanyisa buli bwanguzi. Bino byonna lwaki mbikugamba okulaga ekivundu ekifumbekedde mu system nti kino ekivundu kyolaba kati nenga bwe ngenda okulagako wano nti kifuuke ekifaananyi kyotegeera ekirine mu bitongole ebirala bingingi. Just enebanga kwegamba ebanga ndabiso kwegamba egezaako okukulabisa n'ebirala otegeere nti waliwo n'ebirala bingi. Ekiwandiiko kyali kiraga kikuma Mutabaazi nga bagamba yasipendinga obukadde 605 mu emitwalo ya kituufu bwali obukadde 605 nga buno yabusipendinga wakati w'omwezi ogwokuna mu 2012 paka omwezi ogw'omwenda mu 2015. Wakati awo yasipendinga obukadde 605. Ekibuuzo yabusipendinga ku ky'obukadde buno njagala owulirize bulungi. Bakulaga nti era mu kusipendinga sente zino yazifuna atya. Baamuwa ku bukadde 8 mu emitwalo 50 ng'obukadde 8 mu emitwalo 50 ku lunaku lwe lumu yalina okutambula mu nsi za mirundi 3. Ne bamuwa sente zino nga kwe kugenda okuva tiketi y'ennyonyi egenda omutwala wali ne wali obukadde bumeka omuntu ogwo mu lunaku olwo agenda kutambula engendezi olunaku lumu. Bakugamba nti air tickets za costinga sente mmeka. Emu ya costinga obukadde 29 obukadde 29 mu emitwalo 7. Air ticket yemu mikwano gyaffe mmwe abatulaba naddala bali mawanga ageebunaayira bino mmwe musinga okubitegeera okusinga ffe. Okitegeera bulungi fe abali e Kampala mmwe muzunga mu mawanga n'oveera nti n'ogende Beijing ova Beijing bakuwulira mbu ati kati ndi Johannesburg wuuyo New York ngenzeewo Kampala nzizeeyo Berlin. Kati ezentambula gwosinga okutegeera air ticket ey'essente zino. Omusajja bakulaze nti air ticket emu yamumalako obukadde 29 mu emitwalo 7. Endala air ticket kubanga engendo yalina 3 mu lunaku lumu. Air ticket endala yali ya bukadde 20 mu emitwalo 9. Air ticket ey'okubiri. Air ticket ey'okusatu nga ya bukadde 29 mu emitwalo 50. Air ticket ey'essente zino yali emutwalawa. Moreover zaali engendo za mirundi 3 ze yasasulirako sente mu lunaku olwo. Nakyo kyali kyakwewuunyisa nti olunaku lumu ku sente zino oba ogenda ennyonyi oba egenda kuvuga okuva South Pole ekutwala e North Pole simanyi naye mwe abatambula engendo zino musobola okubitegeera okusinga nze. Maybe nyinza okubanga ndi mutulo neebase ndoota naye nga ndowooza nti ntegeera nnyo era ne byenjogerako wano nga byakitegeevu. Naye byankugamba baabikuba n'empapula ez'amawulire mulino olwa gavumenti. Engendo 3 yazitambula mu lunaku olwo. Tiketi emu ey'ennyonyi gye baasaza ya bukadde 29 mu emitwalo 7. Ey'okubiri bukadde 20 mu emitwalo 9. Ey'okusatu obukadde 29 mu emitwalo 50. Naye bino byonna bakugamba nti were paid for on the same date. Ng'ennaku z'omwezi lumu ogw'omwenda 2015 nga lumu ogw'omwenda 2015 n'asaza tiketi ya bukadde 2 alina gy'alaga. Nga lumu Septemba 2015 n'asaza tiketi ya bukadde 29 alina gy'alaga. Nga lumu Septemba 2015 n'asaza tiketi ya bukadde 29 mu emitwalo 3 alina gy'alaga.
eyo Uganda gye twogerako bwe twogera ku system nti yeetaaga kubanga eterezebwa bino bye twogerako ono musajja mukulu afuna sente ezikola bino ono musajja mukulu atula n'akola accountability efaanana okubanga yakifere naye nga mukulu agikolera bakulu banne nolwekyo bw'otwogera ku system nti tukkirize tugaane kozesa obuyinza bw'olina kozesa obusobozi bw'olina nkozesa obuyinza n'obusobozi bye nnina bino ebisigadde bigenda kutuyamba okulaba nga tudda ku mulamwa oba oliawo mutuufu ddala kakati kino nno kyekyaleetera abamu bakugamba naddala abakolera mu kitongole kino kubanga bonna beewuunya how their boss could have traveled to 3 different destinations at a go mukama waffe zino engendo yezitambudde atya kwegamba mu lunaku lumu eya tickets za mirundi ebiri tekuliko ya bukadde bubiri bukadde buna oba yali alagawa ensi erimu ebikuno ensi erimu amawano bino byenkugamba olaba mbikugambira ku lujjuliro TV manya bino byonna abakulu babimanyi mu gavumenti naye lwaki kino lwaki tebaavaayo okubanga balondoola is it because tetulina office one ya ayigigi kalisoliso wa gavumenti taliiwo mbuuza bubuuza oba katugambe nti mukyala Nakalema bwe yajja ne anti-corruption unity Museveni gye yatondawo bino tesobola kubanga ebikubamu ttooki olowooza tebasobola naye lwaki bitambula bwe bityo because bo bakiraba ne bagamba nti okay buli omu wonna wooli osobola okubanga kale oliiraawo kasita tolya nnyo ate kutuswaza kati bw'aba avuddeyo n'atuswaza nga kizze bwe kityo nga bakubirira naye nga twebuuza ku bantu embeera gye balimu mu Uganda gye njogerako soogera ku nsi mpya njogera ku Uganda gy'omanyi obulungi njogera ku Uganda na leero omulimu abantu nga kkirizagaana mwana wange ng'ensula gye basulamu nzibu nnyo Uganda gye njogerako yeerimu abantu nga endya gye balyamu nga nzibu nnyo bino tebikkirizika it was like yesterday nabadde mu matwali wa heri ewange ekawampaawo amanyi mu kirokolo awo saidi awo ng'akuluuka naye natunulidde emboozi mukyala alina abaana be kuliko omwana omukulu kati yagezera mu senior 5 alimenti kwa mu senior 5 naye omwana n'akunyumiza emboozi nga n'okukaaba n'akunyumisa nga n'okukaaba nga maama ali wali kwegamba nga agasangula bwe gakala takyasobola maama kubaako kyayogera kunnyonnyola wabula nga kiwala kyekigezaako ne kikubuulira butya bwe kigenda ne kiraba waliwo awo engeri ya edduuka lya hardware nti awoolaba ne tugende ne tulondera ebyo ABCD nkulaga kifaananyi ekikulaga abantu nti embeera gye balimu si nnungi naye abantu omu babiri basatu ne batuuka okubanga bali akulya eggwanga nga bannayuganda bali mu mbeera eyo so nti twogera ku kye bayita okuzimba Uganda nga ffenna tufiiringa nti Uganda yaffe nga tufiiringa nti Uganda si yabamu nga gwoba mu Uganda nga ne Kalule ali mu Uganda togenda kukwatibwa busungu ng'olaba Kalule atambulira mu ebbanga lyonna nga gw'oli wansi tetwagala kulaba nga Kalule kukwatibwa kwegamba ennaku ku mutima lwaki alaba nti mwe munyaguludde ensi Uganda so twagala Uganda nga ffenna tugenda kubanga tujjenyumiririzaamu naye kati nkuwadde ekyokulebyeko ky'omusajja ng'oyo bamukyusiza jjo lyabala mutakyaliyo naye ngeziraako okulaga nti mbukulembeze bwe okumukyusa no kubaddewo ndowooza gubadde mwaka guno yes naye bino byenkugamba bya 2015 kati kitwale nti 5 years down the road bino ng'abikoze n'ebirala byakoze awo mu alipoota ebitannaba kubanga bizuulibwa byonna abadde adibaga naye nga bibadde bimanyiddwa nti we batuukira okugamba nti kati gwe seese tukatuleete omulala era nga kyekyo zengero z'Abaganda nti kanve enkoto nga byayokya biyidde tasobola kuva nkoto okujjako ng'ekyamututeera abakimaliriza kati ne bano okugamba nti twamukyuse ne tuteekawo omukyala gundi nga missoni eyamutwala aba agiggusizza naye bwe kuba kulya agenda kubanga tekyalina gwabanja nakuwa ekifo wakikozesa otya nze nakuwa ennimiro nti yiyo genda okungulenga bw'oyagala bw'oba tewagikozesa pulizi tonenyanze so kati Uganda yaffe eyo kati no bakugamba nti bino byonna ebyo nga wendi kusomedde musajja mukulu n'entambula gye yatambulamu engendo 3 mu lunaku lumu eya tiketi 3 n'azisaza zonna ziri mu bukadde plus bakulaga nti bino byonna sources said the issue of the high travel costs was brought to the attention of the line ministers but did not get a response ostensibly because the ministers were benefiting from the trips
ako kakulu nnyo. Bino byenkusomera mbijja mu mawulire. Tolowooza nti nno nina ewalala gye mbikwakkula. Amawulire empapula wano waffe Kampala, Uganda, nti ensonga eno ey'entambula ezitali za bulijjo eyeewunyisa eri mukama waabwe yatuuka n'okutuusibwa mu baminisita, naye baminisita tebalina kye baakolawo kyonna. Why? Because the ministers were benefiting from the trips. Nti ono byonna byatambulanga n'emirimu gye nga bwakola, bakulaga nti bano ababedde nabo balina lwakiri bafuniramu. Kati bagenda okulaba alipoota ebaleeteddwa n'erinnya eribaleeteddwa, ate nga ye mwana waabwe oyo bwe tukola yatuyamba otuyisizaawo bino here and there. So kati kye tugamba nti kye bayita eggwanga erivunze, tetwagadde Uganda yaffe egende mu maaso n'okubanga bweti ebalirwamu ebyo. Bakugamba mu mawulire another ticket, wuliriza ticket endala yakostinga obukadde 1,150, and it was to enable Mutabazi travel to Kigali in Rwanda, Harare in Zimbabwe, Dakar in Senegal. Simanyi owulira gana amawanga genkumenyera gonna gali ku ssemazinga wa Africa. Sikumenyera ggwanga nti ennyonyi ekujja kuno ekutwala Venice, tekujja kuno kutwala Istanbul, bannange tekutwala Saudi. Ennyonyi gy'olinnye wanno tegenda kutwala London, tekutwala mu ggwanga lya Italy nedda. Naye twogera omusajja n'asaza tiketi nga mu ntambula ze ez'ennyonyi agenda ku spending obukadde 1,150, naye ng'obukadde obwo bugenda mu mutambuzo okuva e Kampala atuuke e Kigali mu Rwanda, ava e Kigali mu Rwanda agende e Harare mu Zimbabwe, ava e Harare Zimbabwe agende Dakar e Senegal oluvannyuma akomewo e Kampala. Obukadde 1,150. Ani kuffe nze naawe aliredde okusigala nga atunulira ebyo n'obisoma ne bisigalawo, obisomako obusomi ne bisigalawo. Gwenga kati bwogenda maaso n'okubanga owuliranga kugamba oyina n'ekikutujja ku mutima ogamba nti bano abasajja kwegamba ensi yaffe bakyegabanyiza okutwala ku ddaala eryo. Ekyo nga bw'okiwulira mu mutima gwo tandika okwebuuza nti naye ddala kati bano basajja bakulu bo balowooza bano Uganda tuli basiru nnyo okutwala ku ddaala eryo. Ye era bo balowooza ki nga balabye amawulire agalinga ago? Balowooza ki nga bafunye alipoota ezifaananako ng'ezo? Ansa eri emu nti ono omukulu gw'olowooza ali mu gavumenti asobola okubaako kyatereeza ye mwennyini akimanyi. That is the order of the day. This is not news to them. It is not a surprise to you. Gwe Munnayuganda ayagala Uganda y'okubanga eri mu buufu, naye oli gw'olowooza nti ddala ye tabiraba. Naye akimanyi nti ensi Uganda gyazimbye, nsi buli omu agyeyagaliremu nga bw'alaba. Omubbi solonga oli smart bulungi, oli waddembe okubba ba kasa tebakukwata, kitegeera bulungi. Kale bwe banaakukwata nga nkulaba nti wayitako ewaffe eri tunalaba tukizanjazanya ne bifuna bbeiraawo, bw'onoofuna bbeiro. So Uganda yegye twogerako. Bino simanyi oba byenjogerwa birimu sense, simanyi birimu sense eri gwakulaba ku Lugiriro TV. Ansa gyesigaliza oyinza okuba nga ogimanyi, naye nkugamba ebintu biri mu nsi eno Uganda. Kati oyo bamuyita Mutabazi, nkusomeddeko omuntu ogwo nabutya bw'abadde agenda maaso n'okubanga yeeyagalira mu kitongole ekimukwasiddwa. Okolala omwezi mulamba ofuna sente mmeka omwezi? Tompa ansa naye njagadde ogyesigalize, ninawe njagala okudrivinga. Tugambe nti kalula omwezi bw'akola afuna emitwalo gye 8. Waliwo gwakola omwezi n'ofunayo obukadde 2, waliwo akola omwezi afuna obukadde 7 n'obukadde 8 n'endala. Katukkirize nti waliwo akolera mu mwezi n'afuna emitwalo 3. Abantu abo bonna gye badde, but that is mwezi mulamba. Twogera ku musajja mukulu nga mu lunaku lumu atambudde obukadde 1,100 n'abeera nga bw'asaasaanyiza mu ntambula. Abasajja bakola teriyagaana muntu kukola, naye tukolere mu mbeera eri nnomo erisobba, mu mbeera efaanana okuba nti ekkirizika. Naye bino obuvundu bwe tulimu bwe tutuddeko olunaku olwaleero nti tulina kikola kati, bwe tutakikola kati okulaba nga abasajja bano tuba twalaganya okubajja mu buyinza, Kyagulanyi ajja kusanga obuzibu bujja kubeera bw'amaanyi.
nti okutereeza bino byonna ebivunze, okutereeza ebitongole bino byonna ebivunze kiyinza okututwalira emyaka egiwera. Tulowooza nti katubakkirize nti kale kiboonoonye bakyonoonye, kye baddibaze bakidibaze, naye tugambe nti ekimala kimala, tugambe nti nno nedda ekimala kimala. Twetaaga kye bayita enkyukakyuka mu ggwanga lya Uganda. Ebyo nkiddamu bw'oba obigoberedde bulungi, wano nkuwaddeko omuntu omu naye waliwo ne bojja okusanga nga ye woofiisi gyali mu si nnene n'okutuuka eyamwayo Mutabaazi, naye nga kye beekola. Naye bino byonna lwaki abantu basanga environment nga eri ready and prepared akwegamba okuba nti egenda kubigumira? It is because of the system. Nti gwozimba system nebeerawo. It's like bwoyinza okulaba abantu leero osobola okuzimba system yo nga togenda kugimalirako nnyo budde kubanga ogisupervisinga olw'ensonga nti ozimbye system ng'eri very strong. N'oli azimba ekintu kye nga gwavudde yonna gy'ovudde n'ojja ng'osobola okubaako ky'okwakola bannange ng'osobolera ddala. Nolwekyo Uganda yaffe bwetyo bwefaanana olunaku olwaleero wakati mu kuyaayana okubanga tugizza ku ntikko, olugendo lufaanana okubanga lunene, naye mu bunene bwalo tugamba tusobola olugumira kalugajje wakati mu kulutambula ebbanga lye tumala nga gye tugenda tulabayo, nga gye tugenda tumanyiyo, era nga tutegedde tutuukayo tutya. Bino ebisigadde ebibaawo along the journey, along the way, ebyo tusobola okubanga tubigumiikiriza nti abantu ng'otambula ng'olina gy'olaga enkalamata ejja kuluma, ennyonta ejja kuluma, naye nga tolina na 10 kyakugula mazzi. Amayinja gajja kuba mukono nti ojja kwekoona ebigere, naye ebyo byonna obigumira n'osigala ng'olemeddeko n'otambula paka gy'ogenda okukoma mu lugendo lwo. Kyenjagala okukubiriza gwe Uganda tugoberera, kyenjagala okukubiriza gwe omuwagizi wa people power, tulwane nnyo tulemereko. Nkiddamu, tulwane nnyo tulemereko. Bwe tunaalwana ennyo ne tulemerako, nabo ne bakiraba nga kye tulwanirira tukitegeeza era tukiremeddeko, wallahi bajja kumaliriza nga Mukama Katonda naye atuteereddemu obwangu ng'atukoledde enteekateeka. Abasajja bajja kutwalaganyizibwa, ensi yaffe Uganda bajja kubanga bagyetakkuluzaako. So kuno si kusaaga mikwano gyange, si kusaaga, naye twongere okubanga twebeereramu nnyo. Nakyogerako omulundi guli ogwayita ne mbagamba nti kati obuvunaanyizibwa oba okusoomoozebwa, kankuyite kusoomoozebwa okusinga okubanga kunene kwe tulina obudde buno, kwakulaba butya message eno bwegenda okutuukako wansi eyo. Message egenda kutuuka etya ku bantu baffe abali wansi eyo, kubanga kkirizagana twagamba tubeetaaga kubanga bonna Bannayuganda. Ate buvunaanyizibwa bwaffe okubabuusa, buvunaanyizibwa bwaffe okubamanyisa ensi yabwe Uganda nga bwefaanana. Abantu bangi bali ene bamuje, bangi bali eyo wansi, naye nga abasajja babatuulako dda ne babagamba awatali Museveni tewali Uganda. Ba RDC bali wansi eyo beegiriisa bwegiriisa. Abamagombolola gye bali osanga chairman ow'ekyalo nenga kumpi obuyinza bwalina aliyanga president mulamba. Kati omuntu n'omusanga ku kyalo yenga akimanyi nti ze chairman kyangamba kyentambula nakyo. RDC fa twagala mulayini eno. Kati ebitundu ebyo eby'abantu baffe abatuuliddwako, abantu baffe abafaanana okubanga kwegamba babategeerera butegeereze, tukyalina obuvunaanyizibwa okulaba nga message etuukayo wansi eyo. Njala nnyo bebaza baganda bange, naddala abo abavudde ne bateekamuko ku science. Waliwo vidiyo ezatandise okubanga zikolebwa zetulowooza nti tusobola nazo okuzeeyambisa zisindikira abantu baffe eyo. Ezimu aziko ziri mu Luzungu n'ezimu mwansabye abamu lwakiri nze mbayambeko tuzikologe okuzizzaako mu Luganda. Tusuubiza nti ebyo byonna tugenda kubikola. I liked the idea kubanga kimu ku bintu ebigenda tutuyamba naddala mu kaseera kano akalimu okwenyonyongoza ne scientific election za naleero, nti tusaanidde okubanga tutondawo embeera yonna. Kalule gy'otosobola kutuuka leero, fulaani gy'atasobola kutuuka leero, tiimu ya people power weetosobola kutuuka, lwakiri yo message etusookeyo. Fe abantu physically bali tulaba oluvannyuma, naye yo message esooke egendeyo. So nti message bwebanga egendedde ku CD, bwebanga egendedde ku flash, ne tumanya tulinayo omuntu waffe lwakiri kayite bakyali banne babadde bajje babeeko ne kye balaba bagambe kikikino, abo bakyali bagenda kutuyambako okulaba nga message bagyongerayo. Ekirala kye twasudde kwe kuba nti ebitundu ebimu ojja kwesanga nti kati leero kola ttiimu y'abantu 10
nogamba nti Karule Rapidi ani gundi nani nti tugenda ku traveling tugenda Soroti traveling tugenda Kiboga kusinkana abantu baffe twakizudde ng'olwaleero waliwo kwegamba okusomozebwa okunene ba RDC baba wadde obuyinza n'amaanyi bino nabyogerako last year nembagamba meeting eyatuuzibwa era nebaako bwerambikira ba RDC obuyinza bwe babawa naddala ku opposition kati this is the right moment bojje nga yebagirabye nti ba RDC kati okulaba abantu bonna akwegamba strange faces foreign figures ne babalaba mu matwale gaabwe sebo kati batandikidde ddala ebyokukwata abaana batandikidde ddala ebyokusiba ba members aba people power so nti bino byembadde nga nkuwako ekifaananyi nti twekozeemu omulimu tuli 10 tugenda Kiboga this time tugenda kisanga mu challenge kati nga kyetwagala okukola kyekiruwa ensooka solaba nga ekyusizza amaaso kyusa nvubo nga tukyasanze okusomozebwa okwo kayi tugambe n'olwekyo tusooke tulanga gye tuzinga emikono kubanga abasajja olwo tugenda kukwata package gye tuteekedde abantu baffe abali sayidi eyo package tugenda kubanga tufuna omuntu waffe ali mu matwale contact person gwe tulina Ekibuga contact person gwe tulina Sembabule contact person ali mu bitundu by'Emasinde tumukwase package eyo oba ya CD oba ya t-shirts oba ya nkofiira package kyonna kyesobola okubanga kyekirimu bw'abanga naye akitegedde bulungi ekyokukola oyo omwana enzaaliranwa mu kifo ekyo yagenda otuyambako okubanga akola omulimu ogwo nti ffe gujja tukaluubirira olw'ensonga nti kati mu ddakiika ziba 5 RDC yafunye essimu waliwo wano abazze bavudde Kampala najja n'atondawo embeera ne bakwata abaana baffe ne bateeka mu kkomera tetugamba nti tujja kugumira makomera tujja gagumira but still tukyetaaga nnyo abaana bano olw'emirimu gye bakola bwe banaakwata 2-3-10 ne bateeka mu kkomera ne bamalayo omwezi mulamba activities abadde balina otuyambako okubanga baggusa tujja kubanga tuzifiiriddwa ne bakwata yabala ne bateeka ne bakwata yabala ne bateekayo mu kkomera tuba tufiirwa kinene so we need to save those lives we need to save those individuals tubeere nga tukyabalina so nti ekiri kyenkugambye nti tusobola okufuna omu ku bannaffe naye nga ye weeyo lwaki ye bw'anaabeera eyo ne bw'anaaba nga akwatiddwa nti gwe lwaki obadde ogaba t-shirts tebasobola kumuyisanga nze bampisa avudde e Kampala olw'ensonga nti kyamaani ow'ekyala amumanyi amuyinako n'attachment ekyo kizzukulu ky'abanaanisi wali eri ejjinde ow'eggombolola ajja kubanga amumanyi ese mutabani wa Goloba oyo tujja kwogera naye tujja kumutereeza alabika ayagala kwonooneka omanyisa mu bitundu eyo ekigambo kye batambula nakyo buli gwe balaba yenna munnayuganda omuvubuka agezaako okubuuka akuzuukuka ategeere kye bayita amaanyi g'abantu bakiyita kwonooneka gati omwana naye ayagala kwonooneka mwogereko naye adde mu layini so kitegeeza nti engeri gye bagenda okumistreatingamu nze avudde e Kampala ne ŋŋenda e Kibuga si bwe bagenda okukola oli omwana ow'oku kitundu bajja mukwatirwamu akafansonyi naye ne banaatuuka ogezaako okumuzoganya ajja kubanga kyakoze akikoze bino byonna ngezaako kugamba kubikkula bwongo ngezaako okulaga nti tetuteekeddwa kubanga twebasa emitwe buli budde tuteekeddwa okuvaayo ne ideas ate nga ziri practical tetwagala kugamba za rocket science ezo ziyinza okutuwanvuya waliwo idea omuntu gyakuwanga mu butuufu webuzaye tunagituukiriza ddi ebbanga ne ligenderera nga tolaba how practicable bwe kiyinza okuba naye tunoonya ebiri kugamba practicability simanyi kyogere ntya so nti twogera ku bintu ebisobokera ddala okubanga tubiteeka mu nkola emirimu ne gibeera nga gitambula bulungi nnyo abaana muzikeze nebaza nnyo nenaye abantu bange eyo abali wabweru w'eggwanga waliwo omwami George waliwo n'emikwano gyaffe bangambe nti kati ye mwami Umaru n'abalala muli bantu baffe b'amaanyi sayidi eyo mwebale nnyo mwebale okutubeererawo ekyo nno nkyogera olw'ensonga ennene lwansonga nnene saagala na kugigenda nnyo wala bye tuyitamu bingi mwalaali bye tuyitamu bingi naye mutukolera nnyo mutuzaamu amaanyi n'ogamba Karule please ekiri e Kampala tukimanyi naye so twagala okubeebaza mwenna mikwano gyaffe mwebale nnyo okuteeka mu nkola ekigambo kye twesuubiza nakyo
asobola okwogera ayogere, asobola okutambula twala message, asobola okukozesa ku ssente n'okkiriza n'ogamba nti 10 kiiki 20 zizo omutwalo guugo poliisi mutambuze emirimu gya popowa. So twagala okubanga tubeebaze kubanga ekyo kituwa amaanyi, kituwa essuubi, kituwa kwegamba obuvumu ne tumanya nti sirinzeka. Ekitegeeza eri abantu abasimba bino bitukola, eri abantu abakkiriza nti mbutuufu ensonga gye tuliko ddala y'ensonga enkulu gye tulina okubanga tutambulirako. N'olwekyo kyenva njala okubanga mbeebaza nnyo mwenna abatatulekeredde naye ne mukkiriza tusobole okubanga message no tugitambuza. Ajja ati munnange jjajjange Zibeeda London, naawe sinza kubanga nkwerabira. So mutukoledde omulimu munene nnyo, naye nga kyonna kye kiri tusigale nga tulemeddeko, kyonna kye kiri tetujjaako kigere, kyonna kye kiri tuyina kusigala nga abasajja tubalaga kye twagala tukimanyi, na butya bwe tukifuna nakyo tukimanyi. Kabakyuse batya amaaso, tuli ready okukyusa envubu mu mbeera yonna, paka kakasa nga Munnayuganda ayambadde engule, paka kukakasa nga Honorable Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine Badman ng'agenze maaso n'okubanga bw'ati atuwaniridde akwate ebbendera y'amaanyi g'abantu agambe people power, our power. Lwete muzikiriza mikwano nembaleka, lwete muzikiriza nembasiibula kubanga gye tuvudde tufaanana okubanga si kwe kumpi enyanzi saaki naye nga tulowooza nti obwo budde eyo message tusobodde okubanga tugabanako bwe tubanga tugikozesa ne tugiteeka mu nkola, tetuyinza kusigala kyekimu. Mbalayirira tetusobola kusigala kyekimu once we allow ourselves ne tubeera nga tuteeka mu nkola byonna bye tuba twesuubizza. Teri kintu kyakabenje nga kukkiriziganya, teri kintu kyakabenje nga kulaba kituufu kirina kukolebwa, era you all appreciate nti indeed this is the best way to go, naye ne mumaliriza nga ate ekintu kyemulabye nga ddala kituufu ate nga temukitadde mu nkola. So tetuyina budde, twetaaga nga buli kye tulowooza, buli idea gye tufuna ne tulaba nga esobola okubaamu omulamu okututwala mu maaso, idea eyo tugiteeke mu nkola. Nze muzzukulu wa Kasujja Kalo Sulaiman, Kawempe gye ntabaalira eyo, Kawempe gye ntabaalira eyo okulaba nga people power ebeera ku ntikko, ate nange Kawempe abeere ku ntikko, Uganda ebeere ku ntikko. Mbaagaliza weekend ennungi.